Olwaleero Jolin Kanoheri ne mukozi we Robin Nabanja bakomezeddwawo mu kkooti Nakawa ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Andrew Katulubuki atuliddemu omulamuzi Frank Namanya. Ali musango ogw'okutta omwana atabaddewo era nga wano omuwabi wa gavumenti ategeeza nga okunoonyereza mu musango guno bwekutannagwa n'asaba okwongezebwayo. Omulamuzi Katulubuki kyakkiriza n'ayongezayo musango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno n'alagira Kanoheri ne Nabanja okuzibwa kwa alimanda e Luzira. Kinajjukirwa nti gye buvudde Kanoheri yasimbwa mu kkooti Nakawa n'avunaanibwa omusango gw'okutta omwanawe ow'emyaka 2 ate ye omukozi we Nabanja n'avunaanibwa ogw'okuyamba ku Kanoheri okubuza obujulizi era ne basindikibwa mu kkomera e Luzira. Ekya Kanoheri okuzibwa kwa alimanda kitabudde abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala abazze ku kkooti abakulembeddwamu Shamira Kalisa nga bagamba nti wandibanga waliwo abateekamu ensimbi okukuumira Kanoheri mu kkomera n'okumunyigiriza nga beeyambisa omukisa ogwo nti gavumenti tennamaliza kunoonyereza. Lwaki ali Luzira? Lwaki tebanoonyereza ng'ali waka? Banoonyerezaamu ki? Banoonyereza in the real fact n'omuntu yasoma amateeka n'omusibe nti akiraba nti ono omukyala is just a victim of circumstance. Ayina okubeera e Luzira by this time. Talina kubeera Luzira. Naye just because omusajja alina ssente bajja mubeesaayo n'omwaka omulamba nga bakyakola investigation. Kalisa asabye gavumenti omusango n'okukwatibwa n'obwegendereza obw'enjawulo okunoonyereza kwonna kukolebwe mu bwangu. Balyanguye ne bamuteeka mu kkooti enkulu ne bamusalirawo n'amanya. Ye munnamateeka wa Kanoheri Badru Kashaba Ruhanga alaze okunyolwa olw'okunoonyereza mu musango n'okutambula akasoobo kyagamba nti kirinnyira eddembe ly'omuntu waabwe. Agambye nti bataddemu okusaba kwabwe mu kkooti enkulu omuntu waabwe ayimbulwe era n'asaba gavumenti eyanguye okunoonyereza. But definitely if state has not completed inquiries and investigations are still going on, there is nothing that can take on. We just prayed for committal to go on. And then our file is forwarded to the High Court, is committed to the High Court. Ngafe family omuntu afanyigirizibwa simanye lwaki government badde tusaba mujjo tuyambe. James Magala yakusakidde gweno ku Bukedde TV.